Mama Sharo. Kawala na mirembe. Namutawo kola che. Simanyi. Abagoma. N'omuntu abeera awe ng'ekintu kyamulemera ddala. Naye nga ye takita. Kale ate ekibi ky'osi kiri kimu nti ye muntu okuba nga kintu kyamulema naye ng'akikola ki? Akyagala bambi. Ng'akyagala. Toyina kiwato toyina kabina. Lwaki tova ku mazina amaganda? Ngamba gwe omulabi wa telefayini. Ayina amagulu. Magulu ki agatasana mutuusa gy'alaga? Era twebaza Katonda n'atuwadde obumotoka. Kati wala muntu ng'amagulu gaago tegasobola na mutuusa wadda. Ng'ate n'ekyalo kyabwe tekiri wala ne Kampala. Naye nga tasobola tuuka. Tasobola tuuka. So twagala okutuusa obubaka buno. Wobanga amazina tugasobola galeke. Bwana tetufunanga ko goba mudalirwa amazina. Agabawa bagubawa. Ngani? Bakwate batataagamanyi. Emidali bagiwangula naye boba togamanyi. Tetufunanga oguba se. Tumukulembeze w'eggwanga alagidde mukuru simaya omusajja weeyo Kalungu bamuyita bakuru mpaji bamutte. Lwabutamanya amazina. So galeka. Okitegeera omukolo gwali bulungi nnyo okusinziira ku baaliyo. Naye amazina. Abana bato alaka babawulira ennaku naye nga bambijuka abaana bato tebasobola kwogera. Juka ate bana era be bagenyi. Naka visitor nga tamanyi. tamanyi. We can dance. No, he can't. Kirap. Kuba engalo. Concentrate ku kyosobola. Kale eddoboozi oliyina omukyalo nasooka tuleko Kwefu gye mwali. Abadduukiridde essomero lino n'ebikozesebwa nga bano beegattira mu kibiina ki CBS New Kalasa ekyabawuliza ba program Kalasa Mayanzi ku radio ya Kabaka CBS Manduso. Bano bakulembeddwamu abayima baabwe era baweereza ba programu eno okuli bakulu Mpaji Jackson amanyiddwa ennyo nga Dr. Kwefu ne Lady Titi. Bagamba nti ebimu ku biviiddeko abazadde okuzaala abaana abaliko obulemu be bazadde obuteekebeza nga bagenda okuzaala kyokka ne balaga obwennyamivu olwa gavumenti obutasembereza bantu buweereza. Mugende mwekebeza obulwadde bwa siriimu, mugende mwekebeza sickle cells, waliwo ne genes nga zeetaaga okukebera ezireme kuvaamu baana bwe bati. Naye bw'ogenda okutunulira nti omuntu w'e Masaka bw'onoomutuma nti genda bakukebere genes ezo anaalagawa. Banna CBS New Kalasa bagamba nti ebintu bye bawaddeyo babyekuŋŋaanyizzaamu ng'abawuliza ba Kalasa Mayanzi era bano wamu n'abazadde mu ssomero lino beebaziza Ssaabasajja Kabaka okutandikawo rediyo evuddemu ebibala. Kyetulaba wano kinenemu tetubisobola naye ye yabisobola ate era ayita mu kusomoozebwa kungi. Twebaza management ya CBS olw'okutukkiriza ne tutambuza ensonga eno ne twebaliza muno Ssaabasajja Kabaka yatandikawo rediyo eno. Maria Nagawa avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu disitulikiti y'e Masaka naye ategeezezza nti gavumenti ekyesuliddeyo gwa Naggamba ku nsonga z'abaana nga tevujjirira nsonga zaabwe nga bwe kiri ku bavubuka abato. Kati olaba omukolo omulungi bwe gutyo mukutte ebintu mubitwalidde abaana tweyanzeege mututuusizza eddoboozi kale ate n'ogutta n'amazina. Okay, kale leero twabadde tutogedde ku nsonga y'abaana but ku side eri ya child labor naye bano abaana lino essomero Kwefu we bagenda abakalasa obuzibu abaana bano bwe balina emboozi nga bwe nagitegera babeera paralyzed nga talina kyasobola kukolawo naakula ng'ali awo nga just literally bwongo bwe bukola. Kati waliwo famire y'omukyala n'omwami bazaala abaana bana Kwefu bonna nga bali bwe batyo. Era omwana bwe yasooka yafa ali 25 years yaddako nafa nga ali 20. Imagine from day one ng'omwana we alimu eyo embeera. Alinawo babiri tebamanyi wa banaakomayo naye bambi ne basigala nga bali babiri
kati ne ba calling out to those families because abamu babatta abamu babasuula ne babalekawo nabaga mubaleete muleete eno ffe tulere ffe twakkiriza nti Katonda bw'ati bwe yakola ki calling tugitwale nga calling naye kati abamu parents don't go back baba basuulira busuulizi bambi and all that kati bwe buyambi bwe basaba lwaki omuzadde obodduka ala abaana balimu omukisa nno so osobola meeting waba oyineeyo ku buyambi kalasa ttiimu yamugikwasaganyizeeko ffena tukwatire wamu bambi tuyambe obeeko kyogattako tweyanzibwa naffe abakalasa mwebale nnyo mwebalire ddala kale tabula property services batunda ttaka ojja kubasanga nansana ku stage eyo ku masitowa genda wefune protein teketeeko bulungi ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala banaffe abatabula weebali